Bulimi n'obulunzi programu omulimisa ebeera etandise mbeerawo buli lwakubiri kuva ssaawa 2 ez'ekiro atunyumyamu ku mboozi eno ekyusa obulamu bwaffe nga tuyita mu kulima kuno n'okulunda. Nkwandiza ku Gede TV akulaba. Amina mukama ate tweyongereyo. Mbuuza ku balabi baffe aba Bukedde TV 1 ku programu omulimisa. Mwasibye mu kyano mwasuzeyo mu kya mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Kaakati bwe twasemba ye mukama wange twali twogera ku lulyo okwezaalamu oyongera okukkaatiriza obulabi buno obuli mu mbizzi okwezaalamu okwo okw'embizzi si kulungi nekijja kitya abamu tuba tetumanyi olw'okuba embizzi ennungi ayagala agikuume ebeerewo ewaka emuzaalire n'endala. Taata wange nange yakikolako mu kyalo agamba ennume eyo nnungi tugenda giwa neeno ekole ki egiweekese naye ng'eri ku mwana gwayo nekimaliriza nga obwana bweno bwegenda ozaala si bulungi kyonoonera ddala omusaayi gw'olulyo lw'embizzizo. So kirina okwegenderezebwa. Kirina okwegenderezebwa bw'obeera ng'oyagala okusigala mu bize ng'oli mu bizinensi ng'oyagala okubeera bize mu bizinensi olina okyegendereza mukama wange. Walibadde omuntu amagezi okutwala embizzi ku nnume ku nsonga za kiri kye twakomako oluutu eri ekya obulwadde obubeera mu mbizzi nenge gye tusobola obwewalamu. Embizzi eringanga okulunda abalunzi b'enkoko b'obalaba bateekawo akadiba omuntu wayingirira bw'oba oyingira mu faamu bagambe nga tozirinyise wano oba zijje mu bakuwa buutusi eziri ku faamu. Naffe ab'embizzi be tukola ssebo embizzi eyo bwebanga eva walala ejja ku faamu okulinnyira ezange nina okusooka nze ngitwala n'engikebera nemala n'engiteekako ebbali mu kayumba ak'enjawulo nenjetegereza tezifa zibeerawo nekyova olaba nti bwabeera nga butini nnyo ng'olubuto lunene nnyo okusinga embizzi n'okalunda emyezi 12 kazitowa kilo 12. Era kwe kiva okwo taata alinnyira abaana era nakyo ne kibanga abaana abo si balungi. So kati twogere ku by'ekikugu obulabo obukirimu okufuna ennume gy'osanze nti kantwale oba kandeete. Ennume gy'osanze obusanzi toba tomanyi health status yaayo tomanyi bulamu bwayo ekirala oba tomanyi bbanga lyayo tomanyi nkola gyekolamu tomanyi performance yaayo kubanga embizzi tulina okumanya engeri gyebadde ejja eweesaamu abaana baayo bali batya oba yo nga yo tomanyi history waayo mu bufunze eyo y'obulamu ey'abaana beezadde ezaala bameka ebadde performing etya nakati wojjidde ogifuna ebadde eva kukola ki ye feeding yaayo eri etya management yaayo eri etya. Kati ebyo byonna ebyo bw'obitunulira ng'omukugu bikuyambako nnyo okufuna embizzi ennungi egenda okubeera taata w'embizzizo. Yesebo kubanga oba tobifuddeeko byebyo ebivaamu obwana obwo obukonziba kyekisooka n'oba ng'oliisa n'ogamba embizzi omulimu guntamye gunnemye nze sigutegeera sijja gusobola naye ng'obuzibu bwavira ddala eri ewasooka yafuna ne inherited genes ndowooza kyandibadde ensikire webale nnyo efunye obumu ku busaayi oba n'obusajja obuzimba omubiri obusiraanya omubiri okuva eri ku taata waayo. So tulina okwetegerezaawo nnyo nga ffe abalunzi nsonga nkulu nnyo. Kakati kiva ku ki nendabe waaguna embizzi nga nnungi ennume nenga kantwaleyo eyange nendaba ne wamulirwana nga yawakisa ne kuyoli era naye ebibizzi n'ebizaala nga birungi ate nze ne bigaana. Ekyo kiriko factors nnyingi nnyo naye mukumenya kiriko ebigendererwa bingi nnyo ebiri emabega naye mukumenyamu ebimu ku byo oyinza otwalayo eyiyo ng'olulyo lwe lwemu n'olweri nga bwe zineegatta tezijja kuwa offsprings nnungi abaana tebajja kuba balungi. Ekirala oyinza gwe okutwalayo eyiyo nga n'endala ezibadde zigirinnyira ebadde ejjeekuwa abaana si balungi naye nga gwe tokyetegerezanga ng'obuzibu buli ku maama okusingira ddala. Ate awo era ne mu management mu ndiisa embizzi eyinza okuba nga egenda okuwaka enaatera okutuuka ku bbanga eryo eri waka omuntu n'asigala nga tagirifuddeeko tagiriisiza bulungi gy'okumugiriisa muli munda neefuna amaanyi n'amagi effulumya agamala kuba eba eyina ebiriisa ebimala kyekimu ne ku taata oyinza otuukayo otuteyo embizziyo
nga yakava y'okulinnyira ey'okuweesa eyagundi ate nawe n'oleeta eyiyo bw'oleeta eyiyo mu kaseera ako naye ekoowa amazzi gegenda ofulumya gagenda kuba matini enkwaso zigenda kuba ntini nnyo ng'era nnafu kuzigenda okukwata muki ennume yandibadde eweeka embizzi mmeka olunaku embizi yandiweesa embizi mu lunaku yandibadde eweeka embizi 3 ku 5 nga nnungi naye bwebanga si nnungi tesukka mbizi 3 kyova olaba nti obulungi bwayo bupimirwa kuki obulungi bwayo bupimira ku ndiisa ku kiburidi yaayo then ne management kuba mulimu environmental factors ezikivevalinga okubeera mu environment ennungi newesobola okubeera nga erina stimulation erina ebigiyambako okubeera nga erina amaanyi agasobola okugiyamba okuta enkwasa ennyingi naye olumu yo nga weeri embeera yayo si nnungi naye olumu endiisa si nnungi nebeera nga kikola ki nga kigireetera okuba nga amaanyi gaayo gakendeera ag'enkwaso bulwadde ki obusinga okutawaanya abalunzi obulwadde obukyasinza otutawanyiza ddala ffe ng'abalunzi b'embizzi ye swine abasinga muyita swine embizzi nezijja zonna ne zifa musujja ogwo naye obulwadde obwo busobola okwewalika nalaba emakerere bagamba bali mu kunoonya vaccine naye ndowooza nga tebannazuula ddala terina bakufunika kyankomeredde nti kino tumanyi research akyakolebwa era mu bbanga tini ejja kubaawo kuba twetaaga gavumenti etuyambeko ku nsonga eyo kitukosa nnyo then ng'ovudde ku musujja ogwo ogujja ne guzikuba waliwo obulwadde obulala abantu ffe ngaffe abalunzi bwe tugayaalirira ogambe buli bwewalika njesebo otya embizzi bw'oba ng'ozitangira bulungi ng'otaddewo embeera etangira obulwadde ku faamu ng'otaddewo biosecurity measures mu lufuutifuuti nti otangira buli muntu buli mugenyi yandibadde ajja ku faamu kuba obulwadde obwo obusobola okwewalikira nti bw'otangira abantu awo olumu ffe tubutambuza abantu naye olw'okuba tomanyi n'abaana ku faamu ababeerako kyova olaba nti nze kyensookera ddala okukola ku faamu nsooka kusomesa nnyo abakozi ate nange neetabamu mu mirimu nembeera ddala ng'omukozi nti kye bakola bo baba lumu tebamanyi obulwadde obwo asobola n'okugenda obugenzi eri gye tukagula gye kawooma n'amala okulya najja neggumba oba najja nga akuteye bufi bubiri aleetereko omulala oba ne bw'aba amaze bumazi kulya najja era asobola obutambuza ssebo katate akanyama kababayokeza ne kajja katate obulwadde busigalamu buti obuwuka busigalamu obutambuza obulwadde obwo akawuka ako bwe kalyoka ne kajja mu mbizzi ebbanga lyako embizzi nekapiikinga katwala ebbanga okukola life cycle yaako kyovala zitandika n'okugonda ne zifuuka myufumyufu ne bwe kaba kayise ku muliro kasigalawo yesebo kubanga omuliro ogwo gulina waliwo degrees ezirina okukookya waliwo obulala obulwadde obuva mu bukyafu era still management obukyafu njagala twogere ku bukyafu ku faamu obukyafu ku faamu kintu kibi nnyo era si kirungi wadde n'omulundi n'ogumu bw'oba oyogera ku bukyafu njagala onsiigire ekifaananyi alunda embizzi ategeere nti bw'okola kino obwo bukyafu bwekiba ne kino bukyafu kuba mulimu abantu abamu abakola ebintu ku faamu nalowooza biri nnomu naye nga tamanyi nti ebyo byebiriko obuzibu obukyafu kintu kibi nnyo ku faamu kibi nnyo 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 ddala kisobola okukufuulira ddala ng'oli bizi naye nga toli mu bizinensi era nkubiriza nnyo abalunzi bannange buli kintu kyonna kyonna kye tukola ku faamu tufeeyo nnyo okuyonja ebiyumba byaffe okuyonja environment we tubeera okuyonja n'environment y'embizzi tuleme ziteeka bbali eyo naddala abe waffe Masaka baziteeka nnyo ebbali baleme ziteeka bbali eyo ku miguwa kwokka kwokka n'abalina ebiyumba tubiwereremu ddala wamu n'okubiyonjamu n'amazzi ate nno munnange obulwadde busobola ddala okwewalika kubanga kati obulwadde obuva obumu ku bukyafu waliwo obulwadde obwo obwa diarrhea scores nti embizzi beeri obuwuka ekiddukano webale nnyo embizzi beeri obuwuka ebulonda mu bukyafu obwo obubeera mu mmere gy'ogiwadde n'emmere nnyinnyini nebeeramu obukyafu sebo era abatakozesa kalungo munnanga ka Hendrix simanyi kye bakozesa naye simanyi ngeri gye bakolamu ekintu ekyo kuba kalimu ebirungo byonna n'ebireeta okutta obuwuka obwo obukola ki obuleeta obuwuka obuvaamu obukyafu olumu abantu abalina bifeeders ebyo ne bidrinkers byewayogeddeko ebizimbe emmere bayiwamu
omwana bw'ajja okuyonja asenako byakungulu wano ng'ateeka ebbali waliyo esigala mu busonda esigala mu busonda eyo erina obuwuka bwevaamu ate bw'oleeta endala kw'oyongereza obuwuka buli ne bufuna access ne bwetabula mu mmere bumala okwetabula mu mmere embizi yonga erya ogamba nti nze nkikoledde ebbanga waliwo katonda lwakuyisaawo n'oyingira wiiki 2 nga tennaba kulwala kyokka beerwala netandika okuddukana nemaliriza neegwamu embizi yange ebadde nnene eguddemu yalwadde musujja n'omaliriza ng'obwoya bwonna busituse ekyazenga primary infection kivuddemu secondary infection kati awo otandika okuwulira ebirwadde ebirala netandika okukolola evaamu netandika okuddukana omusaayi nevaamu awo netandika okuvaamu amazzi ebyovu mu kamwa kimaliriza ngaekolaki ngeefa naye ng'obuzibu bwabadde kunze ngaki omulunzi ewakaawo so obukyafu kintu kibi nnyo era banabe kuba kuyonja banafe balina ebiriibwamu ebyo ebizimbe tubyoleza ddala n'emmere yenye netugijjamu netufuna ne kaburashi netubukuutamu mu sides ekyo kikola buliddi ne buvaamu si bwe buli lw'obwogenda oteekamu emmere kubanga bwe tukyasinza okusuulira netugamba nti omulimu gw'embizzi tegufunikamu ssente naye gusobola ofunikamu ssente kubanga oba otaddemu ssente zo bagamba embizzi nkyafu tebangako nkyafu bale bakazaala nga kalunaku lumu nga si kakyafu tolanga ffe tukakyafuwaza tekasobola kubeera kakyafu embizzi eba nnyonjo naye ffe abazirunda abamu abatakimanyi nti erina kuba nnyonjo bebagireetera okuba bakazaala kayonjo n'embizzi gyolaba nze ezange wano ku faamu nzoozaako bakazaala kayonjo yesebo bakakyafuwaza omuntu yesebo kakyafuwalira wano wenyininyini mu management seezayo si nkyafu kazaalibwa kayonjo naffe netukakyafu era ne ku bulwadde kyekimu kyogambye era obulwadde obukyasinza otukuba ne buno bulabona obwa swine ne respirasi byonna ebyo bijja lwa management ya kyova laba nti nayagala nnyo omulamwa gwa Hendrix guno era abakyampu yongera endowooza okukola puroguramu zino kubanga kiyamba nnyo nze kyanyambira ddala ku faamu okutandika okulunda nga neewala endwadde ssebo kubanga banjigiriza engeri gy'okwewalamu obulwadde n'okuliisa obulungi nti embizzi ng'embizzi bw'ogiriisa obulungi n'oba ng'oyonja ewantu waayo tesobola kulwala kubanga immunity system yaayo eba ŋŋumu kati ebisigaddeyo bijjira just kudiwamengamu njoka na kufuba kulaba nga mu endiisa yaayo gikuuma mbizzi n'okuleeta ebirwaza yesebo buliddi ogema buluvannyuma lwa myezi 3 mbangema ki bw'oba oliisa bulungi tugema okusinziira ku kitundu mubeera oli na breed y'embizzi naye nga okugema ebiseera ebisinga abasinga deworming nabo bakuyita kugema kirungi nnyo n'ogema ebiwuka ebyo n'ozeetangira okubeera nga bikola ki nga bizireetera obuzibu munda mulimu eyakoliza ekiddukana ekyo ekijja ne kirwaza obubizzi nga buto maama waayo bwabeera olubuto tumugema yesebo olumu munnange embeera teyeebereka netugaa nti kale obulwadde buzze awo omuntu alwana atya obulwadde bwe bujja ku faamu mulimu obulwadde obujja nga faamu yonna tulina okugijjawo bwe tuba tusobola kugijjawo n'ebiyumba byayo nedda taata tulina okugjawo embizzi ezo ezirwadde oba zonna okuzijjamu embizzi zonna ne tukola kye bayita stocking off kati swine bwajja n'ozuulemu olina okufuba okulaba ng'eyo erwadde ogijjawo mangu nga bw'osobola ninjijjawo nenjiteekawa eyo nsonga nkulu bagirye bagiziike bagitte bweba nnamu nga tennafa njijjawo njiteekewa sebo bw'aba swine nga yazze nze wange wano bwe mukiraba njijjawo mangu nenjiziika ng'obudde bukyali njiziikira ddala wala okwewala okwasa embizzi endala naye obulwadde obulala bwe buzze ku faamu embizzi erwadde ogijjamu n'ogifunira tulina uniti yaazo tulina siikibbe mwetuteeka endwadde ssebo abasinga tebabifaako naye buli lw'ojawula nayo n'ogiteekamu n'ogirabirira mu mbeera ey'enjawulo kigiyamba nnyo okupiikinga nesobola okuddamu okufuna amaanyi n'obusajja obulwanisa endwadde mu mubiri ne bwongera okuba nga bufuna amaanyi nekibuyambako okukuba akalwadde ako ne kavaamu naye ng'okusingira ddala obulwadde bwonna bwonna kiddayo ku kiri nti bw'oliisa obulungi kati nga nze aliisa Hendrix n'obanga ekirala oyonja bulungi n'obanga n'abakozi obaagalisa kye bakola sobola osobola ddala okulunda nga tolwazizza
era gwe omulama gw'aba Hendrix gwe basinga okuleeta n'abacampulisa abo nti tulundira laffe nga tetulwazizza weewaawo mulimu ebimu ebijja naye biba byewalika n'ekirala ku buyonjo olwandibadde nga buli wiiki bw'oba omaze okuyonjaamu waliwo zi disinfectant eyo gyerimu ku ddagala eritta obuwuka obuleeta obulwadde olifuuwa ku faamu yo yonna n'embiyumba embizi ne bezibamu tekirina buzibu kubanze nkozesa nnyo supercleans mufuuwa nnyo ku biyumba n'embiyumba munda embizi mwe zibeera yesebo ate ne mu kuyonjaamu bannayo abalunzi tetubeereyo gamba nti amadagala gano ga bbeeyi kino kya bbeeyi buli lwokiteekamu otangira kubanga okutangira kusinga okukola ki okuwonya ntegeera nti kakati swine anumbye omusujja gwa swine sebo gulina obudde akawuka obudde bwe kamala okufuuka ak'obulabe mu mbizzi munda ko ka bulabe naye tugenda omanya nti ka bulabe nga kamaze ojja ataakinga ne kanafuya immunity system yaayo ne kanafuya ensigo buli kimu kyonna munda organis zonna ne ziba nga zikoze eki nga zinafuye nga tezikyasobola kusengejja tezikyasobola kukuba musaayi bulungi ezimu ku mbeera z'osobola okukalabirako ekisookera ddala okusinga nkubiriza nnyo balunzi bannange tuggule amatu nga tetunaba kunoonya bubonero bwa mbizi tuggule amaaso ate era tubeere nga tusobola okwetegereza embeera yonna bw'okiwulirako ewantu wonna waliwo ne gavumenti lweyogera oba abasawo abalala nti kyazze kirungi n'osooka n'otangira abajja ku faamu n'abaana n'obagaana buli kintu ne kibeera munda muki indo then obubonero obulala bekaba nga kazzeewo osobola okukalabira ku mbizi obwangu ng'ekisooka etandikirawo okuddukana ne bebanga erya bulungi ekyokubiri ebulwa appetite emmere ne bw'ogigiwanga nnungi eyo girabanga eryako katini ekyokusatu ebeewummulawummula nnyo ekyokuna otandika okugirabanga teyeeyagala buli kaseera edda ebbali neemala netandika okuba nga amatu gafuuka amamyufu etandika nayo nyenyini okufuuka emyufumyufu nga boolaba efunye bye bayita ebizigiro ng'omuntu afunye ekizigiro omweru nga nze benfune sebo wabawo ekintu kyonna ekinkosa omubiri gumyuka noonya ekigambo ky'Oluganda nange mbadde nkyakinoonya naye byebimu kuwosobola okulabira eggweramu ddala amaanyi n'appetite yonna nekola ki neebula ssebo kisembera ddala ekyobulabe nnyo nnyo awo kiba kigenze wala era nikokuvaamu omusaayi naye nga si kirungi ekyo bw'ogiraba nga ekyali wano kiba kirungi n'okola ki omanye ebirungi biggwa byokya kakati nno siibula abalabi baffe ababukedde TV1 ku puroguramu omulimisa tweyanza nnyo obudde bwammwe bwe mutuwa tweyanza nnyo mwebalire ddala tweyanza nnyo management ya Bukedde TV1 neyanza nnyo bakama bange abo abacampulisa abateekamu ssente mu puroguramu eno naffe ne basobola otutukako abalunzi nammwe mwenna abali eyo mukwano gwange siza kusukkawo leero puroguramu omulimisa bwetyo bwegenze tunyumya ku mboozi ey'embizzi manyi bangi kabawoomera abamu mukalyanga kooke abamu mulya kafumbe abalala mulira mu luwombo engeri yonna gy'okalyamu binyaanyanya abamu babinyaanyanya kale engeri yonna gy'okakola ki gwe gy'okatetenkanyaamu katwalire eyo naye tulina okukabeezaawo bino bye twogera bye bisobola okukabeezaawo gwe kakutuukeko gy'oli tusikane sabiti ejja ngenda kukomawo n'ekitundu ekirala nga ntunuulira endiisa ekola bizinesi mu mbizzi akuume atakuumira mpeera Hendrix akuze enkoko z'ennyama mu wiiki nnya ayagala amagi enfufoolo nga galina enjuba eya kyenvu ate gwalonda embizzi mu myezi 6 oba ku katale okumanya ebisingawo bakubira ku simu zina wammanga